kiba kirungi okusalawo ani gw'onoogoberera. Kiba kirungi okubeera omumalirivu mu by'okola. W'omanya nti Mukama akulonze okubaako ky'okola, kikuwa amaanyi okukikola. Mu nnaku zino zonna tubadde mu kulonda, ng'abaagala okulondebwa balina okuba campaign, batimbye ebifaananyi, bagenze mu bantu okunoonya akalulu, which is good. Abalala babalonze, abalala tebabalonze. Naye oluganda tuwulidde olwaleero, Yesu bwe yalaba ng'obudde butuuse obw'enkyukakyuka okujja mu nsi, kubanga agambye nti obudde butuuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, n'alonda abantu ogenda okuleeta obwakabaka bwa Katonda mu nsi. So when Jesus saw that the time had come for a change, he chose people who would go and bring the change which was needed. And this gospel is true today. Obudde butuuse, bwatuuka nadda. Mukama ayagala ekipya mu Uganda muno. Mukama mulungi. You know, a new Uganda, tuleme kulowooza nti project ya Bobi Wine, naye project ya Katonda. Olw'ensonga nti Uganda erina okuzzibwa obujja, erina okukyusibwa. Amin. Kale tukijjemu ebyobufuzi, twogere ng'abantu, oba abantu abategeera Katonda. Bannange Uganda ebeera mu corruption, okutta abantu. Uganda ebeera mu kidnapping, n'okubba ettaka, ne tribalism. Do we need that kind of Uganda? That's not politics. That is the gospel. Kubanga Yesu yatandika obuweereza bwe, yagamba nti Mwoyo wa Mukama andiko, the Spirit of God is on me, antumye okubuulira abaavu amawulire agasanyusa, n'abasibiddwa mu makomera bakole ki? Bobi Wine bamute, n'abo bonna be basibye bateebwe mu linnya erya Yesu, kye tuzze okulangirira. Kubanga Yesu kye yagamba, I've come to proclaim captives to be free, the blind to see, the deaf to hear. Twagala ekigambo ekyo kituukirire mu Uganda empya eno eyatandise. Temulowooza nti teyatandise, yatandise. Ate struggle egenda mu maaso. Ate ffenna tujja gibeeramu. Waliwo minisita eyagambye, kale abanaddiini lwaki mweyingiza mu byobufuzi, mwe mukole ebya chachi, naffe tukole ebya politics. Naye abooluganda, omwoyo n'omubiri osobola okubyawula. Singa twali tusobola okubyawula, twandibadde tujja mu chachi, emibiri ne tugirekawa ewaka. Anti tuzze ku by'omwoyo mu chachi, kati lwaki omubiri tetugulekaayo? Why do we bring our bodies? Lwaki Yesu yawonyanga emibiri gy'abantu? Lwaki Yesu yaliisa abantu 5,000 emigaati? Lwaki teyasigala ku bya mwoyo? So the mission of the church is the mission of Jesus to bring liberation, okusumululwa, okuteebwa, okw'omuntu omulamba n'ensi yonna.
That's the mission of Jesus Christ, and that's the mission of the church. Dear friends, let us accept our mission to be people who are bringing liberation. Abantu abalese enjiri ey'okusumululwa okw'omubiri, okw'omwoyo, okw'ensimbi, buli kintu kisumulwe mu Uganda yaffe. Mukama mulungi. Yesu agambye nti obudde butuuse. It means that gwe nange tulina okuzuula wa Mukama w'atuyitira okuleeta Uganda empya oba enkyukakyuka ezisobola okuyamba abantu abanaatugoberera nga tuvuddewo. You who are sitting here gw'atudde wano, Mukama akulonze. Don't doubt your call. Tuleme gamba nti tugenda birekera Bobi Wine obaani oba Museveni. The change begins with you. You are someone to bring freedom to your country. And I believe that sitting here nze nkakasa mwakati waffe mulimu Mukama abaalonze okukola ebyamaanyi mu ggwanga lino okulituusa ku bwe bw'alyagala nga mutudde wano. Mwambale Mukama kyabawadde. Tuleme kwekkiriranya. Oluusi ng'Abakatuliki tubeereeyo, ne tuleka abalala. Our time has come to bring change to Uganda. We need justice. And I want to tell all of you who have been elected, from the president down to whoever, no more corruption. No more tribalism. No more stealing people's land. No more brutality. Obanga oli wano ng'oli musirikale, tukwegayiridde. Please be an agent of peace. This is the new Uganda for all of us. No more arresting people for wrong reasons. We need our people to be freed from jail. Why are you arresting people? And you know, when those people are freed, it will bring peace to the whole of Uganda, isn't it? Jibako basiba buli muntu agamba banaatulaba. So, dear friends, tujja kgenda mu maaso. Ebintu si bya bufuzi, naye ffenna twenyigire mu mulimu ogw'okukyusa eggwanga lyaffe. And dear friends, don't have excuses for not answering the call. Oyinza okugamba nti nze ndi muto oba nze ndi mukulu, time yange tennatuuka. Mujjukire Kizito omuto, myaka 14. He answered the call. Kakati mutuukirivu. Gw'olinda ki mb'oli muto? Oba okaddiye nnyo. Musa yatandika obuweereza bwe ng'alina emyaka 8. Tonnakaddiwa. Don't give the excuse that saasoma, sina kye mmanyi. Tuwulidde nti Yesu yayita abavubi, yabasanga basanirira obutimba bwabwe. Kakati amagezi baagajjawa? Kati Peetero eyafuuka paapa eyasooka yasomera wa? Naawe Mukama ajja kuwa amagezi. Oba wasoma oba tewasoma, oba oluzungu olumanyi oba tolumanyi, Mukama akulika ajja kuwa amagezi n'amaanyi ogenda okusumula eggwanga lyaffe. Totya bunafu bwo. Bannaffe ffenna tuli boonoonyi. We are all sinners. Okay, let me ask this question. Wano mu church waliwo aboonoonyi? Eno church gye tulimu olwaleero we muli? Kale aboonoonyi mwenna muteeke emikono waggulu. Gwe ng'omanyi nti oli mwonoonyi. Ate aboonoonyi abazibu muteeke emikono gyombi waggulu.
The church, Klezia ly'eddwaliro ly'aboonoonyi, muli mu kifo kituufu ddala. Gw'omwonoonyi Mukama gw'ayagala. The Bible says, when I am weak, I am strong. Wembeera omunafu ate mbeera w'amaanyi olw'enneema n'ekisa kyani ekya Katonda. Obunafu bwo tebukweraliikiriza. Lwaki otunuulira obunafu bwo? Lwaki totunuulira Yesu Kristo eyakuyingiramu ng'ofuna batiisimu, agw'ogenda okufuna mu Ukalisitiya abeere mu ggwe? Gw'oba otunuulira si bunafu bwo. The Holy Spirit is going to come to you and bless you. Thank you. Totunuulira mubiri gwo. Nze ndi munafu, oba bajja kunkuba, bajja kunsiba, bajja kuntulugunya. Bayibuli egamba, temutya abo abatta omubiri, wabula mutye nnyo oyo asobola okutta omubiri n'omwoyo n'agusuula ludda wa mu Gehenna. So n'olwekyo temutya. Mukama akyalina eby'amaanyi by'agenda okukola mu ggwanga lyaffe. Mujja biraba. Tetulinaako we twabadde ate tuleme kuggwaamu maanyi. Dear friends, twekwase Mukama olwaleero. Buli omu akkirize okuyitibwa kwe. Accept your calling. Mbeebaza nnyo mwenna ababadde mulina kye mukola in our country. Ndaba wano omukulu mwami Semwogerere kitange ssebo. Weebale nnyo 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 nnyo. Emyaka gy'okulungudde. You've done a great work for us. Mukama akuwe nnyo omukisa. Ate nalabye ne muwala waali wano naye yeesimbyewo. Si bwe kiri? Mukama akuwe omukisa. N'abalala beesimbyewo. Tuyimirire abooluganda.